kubuzaako omulabi waffe omulungi eyegestere fayina yaffe mukadde kano ku ddakiika ezo entono 32 ezeganye essaawa 9 ogwakawungezi ku lunaku lwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 11 omwaka 2025 omwezi gwa Sebutemba guyite Mutunda wano mu Luganda wetuguyita erinnya Nzakira Mbwane Kanamugera kubuzaako gyonna gye wakatuusizaako engalo okuva gy'otandikidde ku makya paka mukadde kano nga tuzire programu yaffe ey'olutindo wetubeera bannaffe aba YPA buli lunaku olw'Emmande paka olunaku olwokutaano kitegeeza wiiki yonna tuba nawe ku saa 8:30 nga tuli mu kuwayawayaamu era nga basomesa bannayuganda bonna ku bintu ebikwatagana ku by'obulimi wamu n'obulunzi naddala enjuki embuzi kugase ne kasooli ate balina n'enteekateeka gye batandikawo ey'okubanga balima omuddo ogwo oguliisibwa ebisolo. Ngenda kusaba mukulu Semata David akubuuzeeko naye atannaba kujja buli kadde nkujjukiza ku nyiga 228 osobola okuba ng'owangula mu nteekateeka yaffe eyabwatula bingo ne telefayina yaffe lwa nsonga myaka 9 gyawera bweddu n'olwekyo ng'emyaka 9 gya telefayina naawe olina okuba nga telefayina ekula nga naye bw'okula mu nsawo zo n'olwekyo ojja kuwangula ebintu bingi nnyo omuli ssente omuli TV omuli pikipiki n'ebintu ebisingako awo nyiga 228 10 osobola okuba nga wenyigira mu kazanyaako. Mukulu Semata. Sebo. Sebo osiibye otya? Nsiibye bulungi Sebo. Sebo. Osiibye Sebo. Bulungi Sebo. Nsanyuse nnyo okubeera ku telefayina eyaffe. Sebo. Ate mbeebaza mwenna olw'okukola obuweereza. Amina. Naye neebaza nnyo munnayuganda muganda wange ne mwannyinaze gwe omulimi era n'omulunzi. Era ndi musanyufu nnyo nnyini kubanga mulima mulunda naye ate munzikirize neebazeemu ak'ensusso abo abalunda enjuki abalima kasooli ate n'abo abalunda embuzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay. Esebo. Mukulu Semata. Esebo. Wiiki eno yonna Esebo. twasazeewo okutambulira ku agribusiness tour. Exactly. Lwa nsonga ya Sunday ya wiiki eno. Siga nti 14 wabula Sunday ya wiiki eno. Kyekyo nnyini. Mu mbeera eyo njagala okubuuliza. Lwaki ogamba abantu beesibye nnyo mu mbeera y'okwagala okuwangayira mu kafo akamu ne beetooloolerawo tebaagala kutambulako ate nga batugamba nti okutambula kuyiga okudda kukola. Era ogamba birungi ki abo abavudde we bali ne basenvulako ekigere ne bagendako abantu ne babaako ne bayiga bye bayinza okufunamu. Neyanza egesebo abasebo ne bannyabo obulamu kitegeeza kutambula. Era bw'obeera omulamu buli kintu kyonna ekikubeerako ne kyonna ky'okola kiteekwa okuba nga kitambula era tutera okubuuza nti ebintu bitambula. Ate biteekwa okuba nga bitambula ate nga bitambula bulungi. Gwe wennyini ng'omuntu oba osimbudde ekigere oba tosimbudde era obeera otambula. Nawe no kaka tutandise show eno program twakagitandika naye tutambula era tambuddeko olunaagira kubanga tutambula tugenda kutambulira ddala tutuke enkomerero yaayo programu ng'ewedde tutambule tuveewo. Kakati bannayuganda bangi ffenna tuli balamu abawuliriza era abalaba naye mbuuza mu bulamu bwa bulijjo ekikwata ku bifo ogira n'otambula. Okutambula kabonero ka kugenda mu maaso na kukulaakulana okujjako ng'omuntu asazeewo okutambula nga adda mabega kubanga nabo gye bali ekyennyumanyuma ate waliyo n'abatambula nga beetolola enkulungo nga yetava mu kifo kye yali emyaka 5 egiyise era kyali ne kaakano. Naye ate waliyo abantu abali focused waliyo abalaba akalina abiri otega kalaba nga bo balengera wala. Kakati abalengera ewala bavaako mu bifo byabwe ne bagendako awalala. Ebyawandiikibwa ebitukuvu ebya Bayibuli obimanyi bulungi. Omusajja ayitibwa Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza ate kyewuunyisa wa jjajja w'abakkiriza Abayisiraamu n'Abakristaayo. Kakati Ibulayimu Katonda yamugamba nti va mu nsi yannyo otambule ogende mu nsi gye ndikulaga. Basebo ne bannyaba abawuliriza naddala programu eno eya YPA Youth Platform Africa. Abantu bangi nnyo abakwatiddwa embeera olw'obutatambula.
yenga tatambula, byakola tebitambula, byayogera tebitambula, byalaba tebitambula, tewali kitambula mu bulamu bwe. Naye ng'okutambula kabonero ka bulamu, era singa wazodde omwana n'abanga okula kwe tekutambula, ekiseera ekyokwavula ne kituuka nga yetajavula, ekyokutambula ne kituuka nga tatambula, omwana olowooza nti yaziŋŋama. Era omunoonyeza eddagala. Eddagala lyennyini nno asobola okuva waali. Kakati YPA mu nteekateeka zaffe ennyingi ennungi okuzaama zenkakasa ddala nga bannayuganda bazimanyi bulungi, ffe tukkiririza mu kutambula. Bwe tuba tulunda embuzi tutambula, bwe tuba tulunda njuki tutambula, bwe tubeera mu Planned Kid tutambula, bwe tuba tulima kasooli tutambula, sako yaffe etambula, ate kakati no si kutambula kwokka, kati kudduka. Era bwe twogera ku Sunday tugenda Gomba, sebo kakati tetukyayogera na kutambula, kati Gomba tugenda nga tudduka. Era omuwuliriza awuliriza kakati tufubutuka bufubutusi, kubanga ennaku ziweddeyo ye tetukoma lwaleero okuwandiika bagende Gomba. Memba mitwalo gy'omukaaga, atali memba mitwalo 10. Tukoma lwaleero era awuliriza bw'oba oyagala gende Gomba weewandiise ugende Gomba. Lwaki? Okutambulako kintu kikulu. Kyennyamiza nnyo singa waliwo omuntu yenna eyazaalibwa mu kifo ekimu, n'akulira awo, n'awasiza awo, n'azaalira awo, n'akolera awo emirimu. Oluyitaayita lukira olugira ki? Olulira ku nkoligo. Oluyitaayita lukirira ddala. Ate atannayitaayita yatenda nnyina okugira ki? Okufumba. Ebyo biri mu kutambula. Kakati ate tugamba nti okutambula kuyiga, kudda kukola. Kudda kuteeka mu nkola. Kudda kuteeka mu nkola. Kati bwe tuba tuwogera ku nsonga zino eza Youth Platform Africa, eno kampani ey'ebyobulimi n'ebyobulunzi ate ekutta akati. Omanye yonna gye tubeera ne gye tuyitira tuli abantu nga boogera embuzi mu Uganda efuuse eki? Embuzi yaleese obuzibu. Abantu balansodde obba kubamu ebituli. Tewali buzibu buweereze. Bagamba nti embuzi 5 zisinga ente 10. Ate ako kakoze nnyo kubanga abantu tekakyabakkiriza kwebaka. Naye kirungi kakati olaba tugenda ku faamu e Gomba. Kati wayinza okuba nga waliwo Munnayuganda alina okukaluubirirwa mu bibalo bya pulezidenti w'abamufuna mpola by'abala ng'amba omwami Obedi Ben. Kakati bw'olina okukaluubira kati nga bwe tugamba nti embuzi 50 zisinga ente 10. Kakati gwe jangu e Gomba tuyite mu bibalo ddala. Bw'abaawo ekibalo kyonna ekikutawaanya kwolwo ogenda kukitegeera. Ate nga si ekyo kyokka kubanga eno agribusiness tour tugenda okuliisa amaaso n'okuliisa obwongo. Bye tugendako tetugenda kulambula bulambuzi. Biki ebirala ebiriyo kulambula? Tuyina agribusiness seminar. Ebyenkize agribusiness seminar. Mulimu ki? Bulijjo emisomo kati twali wano ku Sheraton nga tuli musomo gwe gumu. Sheraton nejjula nekubako ne mu nkubo ne batuula okuva ku makya paka 12. Actually n'okusingawo. Naye kakati ogwo omusomo gwali gwa bya bulimi naye nga guli mu hotel. Nange ne bwenzija wano kakati abanda Simota Daudi. Ndina mu masuuti. Twagala tugende ku farm. Nyambale buutu. Magezi neki ovulo bulungi. Tukkirire mu busa. Ddala bwe tubanga tugenda kulima. Tukkirize tugenze kulima. Kakati musomo guno twagala nnyo Munnayuganda. Omanyi Bannayuganda tulina ebitawaanya mu by'obulimi n'obulunzi bingi. Ekimu ku byo abantu batawaanyizibwa obutale. Obutale ne bafuukira obutale. Abantu bandirimye, bandirunze naye obutale. Era ky'ova olaba bwe twogera ku mbuzi ya YPA nti ya mitwalo 75. Abamu beekanga. N'ogamba abagenzi South Africa baziguze ssente mmeka? Ziguze 75. Bwe ntuuka ogitunda n'agitunda mmeka? Ate ffe tugamba nti bw'ogigula 75 bw'otuuka okutunda guzaffe naffe tugigule 75 oba tugigule ku 8 bwe tuliba tumaze okwongeza. Kubanga weetuli tetulina we tulaga ate nga kino tukikoze okumala ekiseera. Ate nga weewuunye si yesingayo n'ebbeeyi waliyo n'ez'obukadde 3 n'ez'obubiri. Nti kisinziira ku buzungu bwayo nga bwe bwenkana kwe kisinziira. Mbuzi ya bukadde 3? Yes. Pure percentage zaazo gye ziri ssebo era abazimanyi bazimanyi. Ffe ezaffe za 75 buli nkazi naye ate ensajja zisingawo kubanga jjukira ensajja zezikisa olulyo. Naye kye tubadde tugamba nti jangu weetegereze bwe tugamba nti YPA breed nungi ddala kyekitegeezebwa jangu naawe okwateko olabeko era tukuyigirize bwebanga ddala nungi percentage zaayo zenkanawa. Kakati obutale ngambye nti ffe tubulina. Omanyi munnange
muntu bw'aba akuze kakati YPA mwana mukulu kati adduka misinde YPA abamu bwebagiwuliridde si wetandikidde bwe twali mu kwavula ddala twali twavula olwali tuli mu kudduka misinde kyova olaba abamu batufunye nga actually we are flying katuli mu kubuuka kakati abamu batusiŋŋaanye tubuuka kakati gye twatandikira tebamanyiiyo twagala abantu abo bategeereyo kakati ekimu ku bintu ebirala ebitawaanya abalunzi baffe z'endwadde olunda embuzi zo ddala ebika by'endwadde by'omanyi biri bimeka era management y'endwadde ezo eyinza kugikola otya kakati okujjako ekyo twagala munnayuganda ayige ategeere nti embuzi zino endiisa yazo nga kintu kikulu bwe tugamba nti embuzi ya YPA egenda kuwaka mangu ekule mangu esavuwale mangu naye endiisa kikulu omanyi nti bannayuganda bangi abalunzi balowooza nti embuzi ziteekwa kulya buli ku ttale kimala oba kulya biwata naye YPA yemu ku kampani entono ennyo mu Uganda ezirimu omuddo gw'embuzi gwampuliriza omanye ebika by'omuddo by'embuzi bimeka naye jangu olabe bwe tugamba ate kati tetukola ekyo kyokka bwe tubanga kati wantugambye nti okujjako okulunda embuzi ate tuli balunzi ba njuki naye abalunzi b'enjuki mu Uganda ab'amaanyi nga YPA boowulira ddala bali bameka naye jangu otunuulire ebiyumba eby'enjuki obyetegereze omanye n'okumanya nti enjuki newankubadde ziruma ate zisobola okubeera mikwano gyo zitya omanye nti ye lwaki omuntu eyamanyira enjuki era azirunda ye asobola n'okuzikwatako okimanyi nti waliyo n'omuddo ogulimibwa nga gukkakkanya ku busungu n'obukambo bw'enjuki emiddo mingi naye kati okugeza ekisubi kino ekyaffe ekya bulijjo oyo mukwano nnyo ogw'enjuki naye alina enjuki okimanyi jangu olabe oba jangu oyiga emisomo egikunnyonnyola ku bulungi bw'enjuki okuggyako omubisi naye wakisi tumutuusiza luddawa ate tulinayo ak'enjawulo abalunzi baffe mu Uganda naddala abali mu njuki batono nnyo abamanyi harvesting bivenomu abamanyi okuharvestinga obusagwa bw'enjuki batono ye n'abamanyi omugaso gwabwo n'abalina akatale kaabwo ebigambo bino mbyogera munnayuganda obiwulire oleme kulowooza nti ebintu bye tuliko ebyokukyusa Uganda nga tuyita mu bulimi n'obulunzi tuli mu kusaaga tetuli mu kusaaga mu mbeera y'okukyusa Uganda nga bw'ogamba ku musomo ogwo gw'omugendamu ku eggomba ku lunaku olwo tusuubireyo abantu ab'ebiti ebyenjawulo ku lwansonga abantu abamu bajja mu bintu ebyo nga bo bazze kusaka mikwano agayeka ngenda oba oliawo nze ngejja ennunda embuzi nyinza ofunayo kuwa kasuuli nambuyira ku bulungi ate obuli mu kasuuli bwe sinaba kulaba tubasuubireyo nabo kakati ku olwo tusuubire nga bw'ogambye abantu ab'ebika ebyenjawulo abantu from all walks of life abakola mu ofiisi baritayarizi abanene mu ggwanga abatono ab'amawanga ab'eg'enjawulo ab'enzikiriza ez'enjawulo ab'emyaka egy'enjawulo ab'experience enjawulo naye ekimu ku bisanyusa tulina ne testimonies kubanga abamu be tugenda nabo baliddeko ensimbi gutali mulundi gumu okuva mu njuki zaabwe okuva mu kasooli waabwe jangu owulire banno abawa obujulizi abatambudde ne YPA ekiseera kyonna batuuse luddawo olwaleero eno kugamba bwe tugamba emitwalo gye10 kati njagala ate okuba akafaananyi kano abamanyi eggomba maddu ate bwe tutuuka emaddu tuvaawo ne tugenda kyayi nalwo lugendo luwanvu kyokka abatakisi okutwala emaddu n'okuzza bayinza okusaba emitwalo 5 oba 6 kakati okuva ekyayo okudda eri munda gye tugenda nawuwala then ekyenkyaku ekiri n'ekyemisana ate ekyemisana ekitusanyusa si mukene na bijanjaalo tuli balunzi ba mbuzi tuli balunzi ba mbuzi zijja kugwa zigenda kugwira ddala ate bwe zitagwa ku mukolo nga guno gw'ababuzi olwo ziri gwa ggwani abawuliriza njagala mwewandiise ku nsonga eno ku Sande tugende lwaki omuntu teyanditandise ngambe nti faamu weewaawo nga tasoose kujja kumala kulambula ku faamu ya YPA onkoze bulungi omanyi baagala okutandika abaagala okutandika tubeebaza era gye muli ate mwebale omanyi mu YPA tetulundira bulundizi bantu mbuzi nanjuki n'ebirala naye ate
tuyambako n'abantu mu active farming okuteekawo faamu ezaabwe kakati omuntu yandibadde teyeetantala kutandika omanye ekimu ku bintu ebitukuba wano bwe butamanya ate munnange tulina ebizibu nti buli muntu akulamu alowooza nti agenda kukola bizinesi ng'atandika kaduuka n'atayiganga bwe bateekako smile talina customer care yadde page emweti naye atandika akaki kati ebitusembya ne bituza emabega naye omuntu yenna twandimuwadde amagezi tewandyetantadde kutandika faamu nga tonnaba kugenda kulambula ku faamu za YPA omanyi bw'oba oyagala kufuuka munene anaawe oteekwa okuyiga abanene be baani era mbeekwatako ntya beeyisa batya nange nsobole okukyusa obulamu bwange mbagambye mwewandiise jangu ku ofiisi zaffe ezibunye eggwanga e Masaka ku mafuta ga B-Energy weetuli bulungi wano e Naluvule emayo ga mafuta ga Prompet Egomba awo ku mafuta ga Panorama ate ekinsanyusa ennyo wonna awali ofiisi zaffe nga bwenjogedde ndala e Masaka n'Egomba restaurant yaffe weeri Mbuzi Choma jangu olye ku nnyama y'embuzi omanyi Mbuzi Choma yeewonyeza abantu mu ggwanga obutalya ndiga nga bagiyita mbuzi jangu olye ku mbuzi oba oyagala lusaniya oba lutya oba muchomo oba nnyama weeri kakati enamba zaffe ez'essimu ziyita ku screen naye Semata David naye kamba weeyange wange lyajizaka omwami yonna muwulidde ate nandiyagadde nnyo ayongere okunnyonnyola ebintu ebikwata ku YPA ate oyinza okubeera eyo ng'oyagala kulunda mbuzi enamba yange ngenda kukikusomera oba kwewandiisa jangu ofuuke memba naffe mitwalo gya 25 ate nga kuliko ne insurance ku ssente ezo ate ekinsanyusa buli kikolebwa mu YPA kiri insured by Prudential Insurance kati namba y'essimu eri 0772 31 36 19 kugambye 0772 31 36 19 so nga ne Airtel onjirina eri 0703 57 87 67 0703 57 87 67 Mukulu Semata eso lwaki mwe ngaba YPA mulowoozesa abantu abalala nti ebigambo byawo mukulu Obed Ben tebabitegeera ate tubalowoozesa no bavaayo ne boogera kati bavaayo ne boogera ne tumanya nti waliwo okusoomooza naye ate n'abalala aboogera nga babitegedde buki bulungi kakati omanyi ffe olw'okuba tuli open tugaa nti omuntu yenna ayina ensonga ajje tugyogere aveeyo kubanga tubunye eggwanga lyonna tuli buli wantu wonna naye ekirungi nze professional ndi musomesa era diguri yange esooka nagifuna makere mu university busomesa kakati omusomesa tulina zo tuyita remedial lessons bw'oba wasomeseza lesson netevaayo bulungi abayizi obaddiramu kakati kino kye tukikola naye sisobola kuva wano nga sijjukizza bannayuganda nti YPA erina sako yaffe kati wano ku YPA building ku Lubaga Road bw'oba no ku Nkulungo n'okkirira opposite awo wayo access building we tulina office zaffe omuntu ajja afuuka emmemba mu sako yaffe tereka naffe ate ye sako mw'oyinza okwewola nga tukugyeko musingo bw'oba ng'oli mmemba waffe abalunzi b'embuzi tukyagenda maaso bw'oba oli mmemba kubanga ebyobugagga by'olina naffe gwe musingo gwo kakati ate bannayuganda abalunzi b'embuzi twagamba nti ffe tuyamba abantu bangi ng'oggyeko active farming okubatandikira faamu n'okuzimanaginga naye wayinza okubaayo omuntu ng'alina obwetaavu ng'ayagala kumulundira ekintu wanedda kye twali tuyina kye tugamba nti okusibisa embuzi okulunza embuzi oba okuwereka YPA ekikola kaakano nti embuzi yo oba embuzi zo 10 ku bukadde 7 n'ekitundu bw'ozifuna zitulekere ziri mu insurance genda na ndagaano yo katuzirunda oluvannyuma lw'emyaka 3 ezibadde embuzi 10 ziba zifuza embuzi 30 oba miliyoni 22 n'ekitundu ng'ate jjukira bino tubikola ku lulwo gwe ng'oli eri ng'emikono gya YPA gye gikukolera ng'okola birala so nga mu njuki buli muzinga gwaffe ogufuna kakadde kamu n'ekitundu n'olinamu emyezi 15 buli mwezi oguyitawo otandika okunoga emitwalo 10 gubanga muzigo gw'abapangisa so ng'ate kasooli ate ye myezi 6 gyokka sizoni yaffe yawano ng'okungula nti obukadde 3 mu emitwalo 7 ofuna eka kakati olindamu emyezi 6 n'ojjayo kamu 3 6 kamu 3 6 kamu 3 okumala emyaka wajinda be 3 Mukulu Semata ngenda kusaba osibule naye sembyayo kino ng'ojjukiza abantu nti Oluva Egomba waliwo okuwangula nga 19 osibule mu seconds Oluva Egomba 19 tukuŋŋaana wano ku YPA building tugenda kuwangula ennyumba yaffe
ate waliyo n'emmotoka ate na buli kintu kyonna kyokola kaakano mu IPA ofuna kuponi ekuteekateeka olw'ennyumba eyo ate era n'otakula n'akalulu oba owangudde TV oba owangudde essaawa oba owangudde essimu katonda yamaama nkyakuwadde naye omuntu yenna tumukubiriza jangu mu IPA tukole jangu ofune amagezi gano getwogerako jangu twekwanye bannayuganda tusobole okuva mu kifo ekimu tugende mu kiraka kankongera enamba yange y'essimu eri 0772 31 36 19 ngambye 0772 31 36 19 naye ni Airtel tugirabira eri 0703 57 87 67 yoyo mukulu Semata David okuva mu YPA akusomeseza byonna bikwatagana ku YPA nayo ennaku z'omwezi 14 esandi ya wiiki nakugambye gendo basange egomba mulambule mwenna sigina sukako wano program kabonye muyedda ku saa 10 zennyini erinnya nzakira mbwane Kanamugera awangale nnyo Isabasajja Kabaka.